Everybody was attracted by the demolition of the church, not the process. Omulamuzi yabagamba bali abenda kasa abalina ekikampuni kyabwe ekya Buganda Land Board bagamba omulamuzi nti kanisa siya twasembayo n'okwerezayo omwawula emyaka 10 egiyise n'akabukedde ne kakubanga abadde yeeyita omwawula adduse kati ye Museveni was attracted to demolition of the church. What's the process? He was not briefed about the process. Nti a court omulamuzi yababuuza si yammwe bone bamuga si yaffe kiboneka ni company advocate look what the judgment. Yes. Ye Museveni yalo lwaki bivayo mu mawulire ate baagabwe okutulaga side ya kooti ne chronology ya kakati bannakalima bategeera nti zerize tebagenda kudda mu appeal when you appeal you examine the judgment you appeal against a judgment you don't bring in fresh evidence. Fresh evidence kitegeeza a review but you are punished more. Yes. Kakati baddayo mu livi ne baloya babajjeyo ab'ennamirembe amagandulo omutali Yesu manya ab'ennakasero abatambula n'amagandulo omutali Yesu yinga Yesu tali temuli Yesu Yesu nga yazzewa n'abagaba ab'amagandula badduka emisinde walwamwaniza ku kisaawe Yesu nga yazze n'akomawo waliwo bagandula amwaniza ku kisaawe batema butemi batema bonoonye ekkanisa ye bana bakola ebyamagero mu linnya lye ennaku zino essimu yo neebula osooka kwaza wagandula nedda tamala tetokisusa omukolo osooka kwaza wagandula bali mu Yesu gandula mulimu ssente kati basala amagezi ne bakwata Kirunda. Why? Because Kirunda has a court by relief implemented a court order to demolish the church that was disowned by its owner. Ye yakolera mateeka nga court block. Era mu mateeka gaba court by relief if you fail to implement bagikujjako ne bakiwa omulala ne bakudisciplininga. Yes. Olw'okulemererwa. The police must implement a court order. If not bakiyita batya contempt of court. Kibola bonna bajja ne babeera bayisizza amaaso. RDC yagendayo jire miso gikuba bamukubirawo MP. Luwalira yajja yakoma wala bali mukubiddewo Mukasa yagenda ogirwanira walubaga South bamukubirawo MP. Balina court order. Bali bakamba. Court order. Kati review techasobola kubeera Kirunda ne bategeera nti Kirunda ine evidence ya amaanyi kubanga ajja kugamba why do you demolish the church ti omulamuzi yandagira omulamuzi abaga ajja judgment nti bano ab'ennamirembe ab'ennakasero bajeegaana Museveni abagwemu Nakalema kye yakola ku yoolo oyo musajja amaze mu kukomera emyaka emeka ate abannakalema basooka mulyako obukadde bisatu. That's what they do. Once you give them money they arrest you. Naye abantu abo mugenda kubeera nabo mu nsi. That's what I ask. Are you going to live with these people over? Kakati that's how when I've written my book the cost and the price of working for Museveni. The cost my and 10-year struggle. Yes. If I went to Museveni thinking that I've landed into ngudde mu bintu, my family has suffered. President katabo kiko wandisaako the price and the cost of working for Museveni. My 10-year struggle. Okivunulo otya? But I'm helping you in this book to analyze. Let me tell you. Wali ubesi yeba mubonyabonyeza nnyo. Naye besi bali bakubye omwana ende bamujjamu amanyo. Besi bali bakubye nnyina. Twawulira kufiirwa muganda we. Besigye bali batagitinze mukazi we bamutte. Besigye bali bamuwadde obutwa emirundi 5. Besigye bali bahayalinze kwa sagizi bamutte. But I've suffered all of those. Besigye businesses ezikolezange bali sabotaging. Yes, ekitegeeza mbe yogera bisimbika sigino era nze mu conclusion y'akatabo kange ngamba abaana bange n'abazzukulu always take up government jobs as a last resort after failing to have something important to do. Yentanda joba civility. Yes. And I'm going to launch it officially with a bank
and I'm going to publish it in all languages of Uganda. Tamale. How to see? I think this is an experience I've gone through. Yesterday, I mean these days sichapa publishing bintu byabo. But my machines are intact. Wanga their aim was to disarm me. Chebaita meeting. This is why I've rejected their pressure. Said this only the recordings. Kali nkuboza. Besi bali bamujiteko program ze. Ani? Besigye. Ezange bazijjako. Singati mwali muti mulizizitenga. Kati who has suffered like me? Chiri munsi iki. On the outside people, when they see you in a UC guarded by policemen, uli mu kintu. Baba gamba abo bamala. Because this is a different political system. If I was in UPC, any government couldn't terrorize me that they have done. No, I would be a very big asset in any government. Because politics is getting power, consolidating it, and retaining it, borrow control. Yes, kati abakuyamba to get power and consolidate it and then you are right. Neno government yazimbibwa ku Bwakabaka. We have a kingdom in a republic. Mulimu abalangira n'abambejja. Kati abagirimu bonna abasigadde bakupi. Baweereza bali abalangira n'abambejja. Yes, you read my book. Very interesting book. Nalabye Joe. I've been watching their meetings. Nabaga nti waliwo mukwano gwaffe businessman w'amaanyi mu Uganda. Mu nsi yonna. He's a very rich man. Naye yababuuzizza. Yabuuzizza babadde mu meeting abantu babiri. Ekyo nakakiraba emirundi ebiri. Nyerere yagamba ti ng'oddidde bannayuganda 5 n'obagalya mu kisenge n'obagamba beerondemu omukulembeze mu myezi 6 osanga tebannalonda. Lwaki? This does not apply to other countries. Naye lwaki? Anti kiri bwe kiti. Nti mu Uganda temuliimu definitions. Nti osanga omuntu nga balanze mu kirango. Applications are invited from suitably qualified Ugandans to fill the vacant post of a public relations officer, masters in mass communication, 5-year experience. No what diploma asaba. Anti bo bamanyi bali bakolera ku ikuloya. Technical know-how. Yes, technical know-how. Mu mawanga amalala atayina ebyo tasaba. Olusoma mu kirango n'agamba kino siina mu Uganda wa diploma kitwala agamba bakuba essimu ne balagira public service oba kigaba obadde anayigira okwo era oluba okukikwatako n'agenda n'asoma. This way what problem is nti mu Uganda temulimu fixed position. Basamize leeta embuzi nti sebo sigiina kale leetedde balyayo. Flexibility. Ensi erimu flexibility tetambula. That's why in Uganda is only the military that is but by enough flexibility, regional balancing, no. Temuli mu regional balance. Tebirimu. Anti ejeno must be jeno. Okufuna basic oti abakabirayo ogwe mwambusi badduke. Naye RDC abeera n'abapoliisi bana abamukuuma bana bw'ayingira okulya emmere bo tebalya. Nadda mbwagwa mwambusi bo abayala bajja kuba emmundu. Ye Uganda zigundi system. Tutambulira. Yes, is only the army. Why? Nti toyinza kugamba nti oddidde police, oddidde inspector general police, ng'ate deputy we general celebrated general. Who controls the other? Automatically deputy. Gwalala byo head prefect afuga abasomesa. Head prefect. Katikiro wekomera afuga abapoliisi ni wadenizi. Kati mu Uganda kikola. Wamma tulaba
corporations olaba atayina ranka yonna ng'ali mu kulagira abajeno bonna abali awo abamayinja nga nabo bamwebuuza babuuza ffe abamu that one. Yes. This is you would read it in my book. What the system was analysis to analyze the system and how it operates. Na ekyo kyongera strength ya country ne regime oba kijinafu. Togamba nga muntu mugagga ntamanyi kozesa ssente ze. Omuntu afuze emyaka egitukana toga nti system yembi. Obaggo mugagga tayina omanyi mu ebya security byabale ng'afuze emyaka ana. Oyito gamba omugagga n'omugagga tumanyi kozesa ssente zo. Ate singa tamanyi kozesa ssente yalibadde mugagga. If this system is bad, ate yalisasinze atya power emyaka gino gyonna. Oba nnungi ku nnyiniyo. Kisoboka. And consolidate, get power, consolidate it, and retain it. Mulemere obuyinza tobuta. Kakati moyi sustain the power. Nga yeta ina bayigirize. Politician jakolera. Yes. Moyi ina Nasiri we Mombasa nga teyasoma. Nga ina Kanyinji ali mu vehicle inspection. Nga yakuba abakikuyu. Nga ina Mutisa Mukamba nga be basajja be. Bamanyi very powerful people. Nalonda Chief Justice Bernard Chunga nga DPP. Nenga se aina diploma nga Chief Justice. Judiciary najita. But he survived 24 years in power. Nafuge bangero. Segeza na ye yali amanye engeri gy'okuumamu Siyadi Bale yali muserikali wa police. Naye Siyadi Bale yabasajiranga ku kintu kimu yakolanga kiro. Gwe ng'akuyita ng'ojja otulutukuzunza ye ng'alaba bw'ati. Siyadi Bale his management skill ye yakolanga kiro ng'emisana takola. So people develop their skills. Nti Mobutu managed the country. Mobutu bamubuuza mu World Bank. Niyo yina sente nyingi. Lwaki ojja mu World Bank okwewola nagalaba abazungu bano. Abakongo bwe bawulira nti za Mobutu tebasasula. Batya mmwe. Okay. Abazungu batya zammwe. Kasaba nawulira nti za Mobutu tebajja kusasula. Mobutu nga ateddeko leopard skin enkufiira ku mwendo wa zabanga eseggwanga etereka nseera ku kyalo abeere gabaloti ate nga ali ne France n'abakankanyizaabo. All African leaders badevelopinga bajja bakabaka bye bakangirako abantu babitwala. The only person who does not have intimidating tools is Museveni. Museveni azina nagamba nkufu oli aganze ndi Saabalwanyi ebyo gambo naye anti bano bayitanga empologoma akali amagwa eŋŋwanzi mpologoma Moyi ayina lungu Kinyata ayina emboobo Kawunda ayina akatambaala akabeeramu kamuladi n'akaaba akaabira ggwanga lye. Nyerere ayina kalungu maama we wa bbeere limu. Yes, Museveni enkofiira eyo tagiteeyo mpozi effumu lino egira bweti n'akwata n'omuggo guli eri oguliko erina amagundi toliraba nnyo alikwata Tamale buli walikwata ntomwegendereza. Nabatunulidde abasajja bano. This is the second time to hear Tanzanian mentioning this. Yabagambye nina business e Congo, nina business mu Libya, nina business mu mawanga gonna aga Africa. Yo nga wali peaceful mu mawanga naye mmaze mu Uganda omwezi mulamba. To manage my business here, to modify nemeddwa. I'm about to go. If you had asked me, in those countries where you were talking, baina ogundi bachita modus operandi, in fact kamba bodi. Abalamuzamu mulaba wages bambala. Nebyo bigundi bikauni byabwe. Zali ngoye za kukungu bakebongereza. Okay. Queen Mary ya from 1846. Yes, ngene muno nye history ya Queen Mary. Kakati abalamuzi nga balina okulamula mu kukungubaga ne babambaza wiigi ezo n'ebyo ebigoye era babikolanga mu ddiba lyandiga ng'ebunya kukungubaga. How can these people dispense justice in the morning time? Bano babifuula style. Kati lwaki tukyakyambala anti bakungubagira Queen
tukyali mu bwa tukyali bo bakyakungubagira mu bufuzi bw'amatwale anti that's Africa nali mmanyi bwe tunaafuna independence ebimu tujja kugenda Menereki the second Kenya it's not a requirement yes eganduula baminsani abaasooka abakazi bayitanga naked kati nga bw'otayambala ganduula bajja kukola ki abantu bajja kukulaba tivudde mu mbeera otabuse abakazi abayita obwereere abambala obukete omuminsane ne bayiiya dizayini y'egganduula bapasa boogera mu masuuti tebaliiwo ate ffenna ffe twabikolanga ku ssomero abaana abawala abo abatuula in front of the class tebabeeranga mu nnika omusomesa ne bamukubya swiki bagenda okulaba ng'atadde akatambaala mu mpale kati abasomesa abagezi basomesezanga mabega wa kirasi ng'olubaawo baluvaako bapanisha akawala agakulu gapanisha gabeerangayo gatuula mu maaso wano ne gafungulako ku sikaati kati omusomesa abato abaana abato abasomesa nabo baali badde mu ganduula teachers are harassed kakati baba bagezi notice balisomera eno mabega wa kibiina yes that this man what he doesn't know I sympathize with him in Uganda the problem we don't have entrepreneurs wano tewali basuubuzi entrepreneur is somebody who bears the risk afiirwa oba tafiirwa a businessman a medical doctor they operate in the same principles nsobola kukwisa basi basesobola nsobola kuyidya oba sesobola then you are playing with your money yes you are playing with what any decision you make you are playing with your money kakati enyenyezo baziteekamu automation kakati mu Uganda abaali badde abasuubuzi bano abalangira n'abambejja abali mu gavumenti eno eyali badde etambulira ku bwakabaka bo si bakozi abalyanjawulo ate nga bizinesi be bazisingamu ate ba commission agents bate bakola tugamba business zaabwe ku nyanja batwala anti ngo balina go bakozesa olina kuba mupakasi era ne mu lubiri abasajja babeeranga mu lubiri kakati boche babeeranga mu lubiri omumbejja yabanga ayita nalaba omuvuko omulungi ngabo oyo nalumansi go boogera lwaki mwanga teyata nalumansi ne Muteesa yayina mpologoma bakabaka babeera ne bannyinaabwe ne mu maka mubeeramu omwana omuwala asawutinga kitaawe down yes omuyina naawe webairamu gwe bagamba tutumeyo gundi abange bena bigana kakati nze bonompita taata gundi mu maka ageeno ng'ate mumala bampita taata gundi ng'ate tomanyi bayinza okumpita ena ate nesaanukula kati bonna kababiri n'amannya nga balina erinnya limu mirundi kubanga olina okuba ne sharp memory eno bwe bakuyita taata nantongo ngeno bakuyita mulala kati eno gye walaze etali nako kati naye erina okubeera yange that's a strategy buli wamu wabeerayo yes kakati mu Uganda omumbejja yajjanga n'alaba omukopi bwe kikopi gwe bwate kalaaje eyo oteekemu ne sabbuuni n'ekyangwe ojja onkuute mu mugongo ate ye sseba ate ye asaba akaboozi bwatyo bw'asaba akaboozi omukopi n'alyoka adduka ne kalaayi n'ekyangwe naye bano abalangira abambejja bali mu gavumenti eno bw'obakuuta ate balaga walala okuutira balala tebakuddiza muzigo read my book amwana kirimu empapula ng'ebikumi 4 I've analyzed every aspect of this government ndi kakati bo si bakozi no kakati olw'okuba si bakozi tebamanyidde kukola 10 a businessman abeera ku turnover the more I sell ebintu nga nfunako katono bano si basuubuzi bano bagobi baddiiru nti obuwumbi 10 bwe bayisizza mu land commission ye byenkya talina kulyako bakuba mukubeni bamujjawo zonna balina zitwala ye bwakuuta omumbejja yakuusa omumbejja byenkya ye ate omumbejja agenda walala yes
Okay. Kubanga you see what's the problem in the land is you have a compensation fund. You are handling it, you audit it. Okay. What does a businessman do? A businessman would say, why don't we create our company? Omuntu wajja nga ine takali lyatunda tumukompensating fe tuli muguleko ali atukole enjawulo naye agende nga ina kyakoze eki bano sibwe bali sibasuubuzi bo bakola batya olina okuvaawo olina okunganya sente zaffe ozituwe tugende bw'oganeyo nga tukuba tukugjawo eyo enkola terina ggwanga mweriri everywhere bo olina kukolera bakolere kati olaba nemwenda akuga nti batuyisanga balusula nalaba meeting bagenda ne beetemamu emirundi ebiri bamwenda ne babaleka eno wansi bo ne batuula waggulu mwenda n'akola olutalo these people treating us like balusula abalusula kyalinga bambowa bwe bamala okuyiga abalusula baleeta mwenda code this bambejja ndi balangira abalusula yes I have recordings nga mwenda ayomba unless you cheat them they cannot give you anything. Kyotegeeza enjawulo yo inagijjirako eri mu field togamba nti kantwale etterekebwa lyonna bajja kumpaako ng'obuyizi bwabadde tebasobola tebagaba eyo type y'abambejja n'abalangira ndala tebazza muzigo tosobola anti gwe oli mupakasi yuwe mupakasi era balifaalinga nnyo doesn't he get a salary gwe bakuwadde omulimu gwe beera ku musaala yorooloyo naye nga ddiru bwe ziyitawo nga bw'oziraba nti ye balina n'abakooba omukazi abuuza n'abakooba namuli gwe wasasula obuwumbi 10 aliwa bakuba mukazi ogwamawulire bwabusano bwobusajja obwo bwe bagula kakati omukazi we asobola okufa psychology waayo bw'aba alina mujjawe amuvuma laba abaana b'omubbi laba abaana baaki when you look at these people who are accused of stealing billions baavu tebayina balusula abambejja abalangira okolera bakolere netamale gavumenti eno ogamba tesiima twalayo basiimye Enanga n'abakoledde nnyo don't tell me that rubbish bw'olaba abaganda bakugamba nti bw'olaba otadde omulalu mu kyama yes ate ne bamuteeka everywhere nti emedo yafunye emedo kakati ate bagiyita ya Museveni kano kakiiko kalala that is their parameters. That's why I rejected it. Medal. That is a metallic item. A medal is scarce. A medal is preceded by a citation. Why did Museveni run away from that function? President functions you go and find the cost of a medal. No, you get a movement, you know, noga nti abaka ba parliament bonna okuva ku 62 lutwefu okutuka kati bonna tubadde emidaali pick their people abakoze ebyenjawo yes what motion the person who yebako obwebazine bamuwa the more they produce n'atakololako mujagigana mujikane mujisiri mujibaziririre ne abafu Enanga naye abeera n'Omudaali lwaki andi kankobole n'omukuba ogezi ba poliisi abadde ensonga bazijjayo yesu Enanga kasiru mwaliga nti omusajja tayogera naye atibeniga poliisi yafuna Omudaali unique yanti ebyobulimba ate ofuno look what two issues nti the canonization mu Anglican Church n'obwa buserikale bwa Papa yes if you misuse canonization canoni n'odira omwezi n'omu obwa canoni then the canonization kubanga canonization kitegeeza is a medal tigwe tewagenda mu theological college but you are performing you would be measured at this level of you are contributing the Catholic Church omubaka wa omuserikale wa Papa tebamanya na yazze tebayita na bayita n'abaana bawona abagaga betise omulambo gwa kibisopo bambadde ekyambalo n'ekyomuserikale wa Papa manyi kyekigula
dole mitwalo 5 nga tugenda tekyambala. Yes, but they get credible people. You give something must be given to credible people. Otherwise, if a house girl has it, a criminal gets it. A person who is laughed at gets it. It uses. Credible people should shun these medals. How do I to have a medal to share with you? Then I must associate with you. Why has it been a struggle for newspapers to defend PhDs everywhere? Nabo benyini abazina beraba. Kyayitiridde PhD tetibanga bijanjalo. University eyo nga tugituka eyo totwalayo mwana wo. Why have you ever seen the military defending ranks after a promotional wound? Why is it that these newspapers are defending these bijanjalo PhDs? Finished. Buli oyogera PhD twala gasiyawo twali yaddala gasiyawo. But they profit. And why do you struggle? Muganda tells you omumbejja omubi. How many times have we seen in newspapers defending PhDs? Nolabe empuuta, nolabe enganga, nolabe empuuta, nolabe enganga, nolabe empuuta. Why do you struggle to defend, to define, to write, to do what? Kitegeeza something wrong. Even fear. Abazira parameters tewali bakola biology mu senior fu nga sisoma ngenda kuba ntembiso. Ndoza nakola practical zizokka. Ne bampa 7. Nawandikira yunebo ntenze nabadde wa F. Mwandibye. Mwalimbi sina nyezi. Wagende wabu okutambala ngato ne mukyusa manyi ya ekyo mulimbye. Sina 7 mu biology gwabadde 9. I wrote to UNEB. Nti ogwo 7 teguliyo. Never reviewing baganti the way we mark is different. But kanti omwana akitegedde naye akiwandise buyite kuwaya akabu. They wrote back. He was sharing the results on senior form biology. Wali yaga 9. Kubona lisi bikola nabigana. Wakolanga practical. Nakola practical yokka. Noga nosala omchungu nosala bichi. Nino tsigenda kubera naye baleeta musamba I wrote it back. They had to write. The way we mark is different, younger man. Era nakola accounts. Kati bakaitanga favor. Ngenambe mu yokka yannema nemba wandiikira. Tumulimu enamba enkyamu. Nange yannemi. Ne bagamba bali. Ne bakiza nkyamu. Ulo ni bakuwa beka. Anti nkugambye. Mwalimu enamba enfemu. Kati omusajja ono yabadde aswagulinga nabo. The issue is that these are not businessmen. They are not used to small money. Boba gamblers. Tebamanyira business. Era kyembudde bamunyabunye ennyo. Tebalabanga ku defeat. I have exposed them to their nakedness. Why? Balowooza tumujje wano tumuteeke wano nga nze mbamanyi. Tumukole kino tumutte tukole tutya nga mbamanyi. Tukole kino until lwemba tusiza to level. Okay. But you cannot have, when you read my book, I tell you, there are not many Ugandans who can stand up like me. Sibanji. Tebaliyo. Sibanji abasobola. Anti mumwagala ebyobulungi. Yes, go vote ku bwa speaker n'okuma wati n'obeera minister. N'obeera minister nga speaker mulala. Obadde okulira pillar of the state. Ate oddayo otya. Tamale. As press secretary, I'm the chief advisor of the president on media. How can I become an advisor on media? Okay, katukomeo tovaako kikumusam katonyeze mwenda nze munakatadde munnawatubane Enanga bomukaza Fred Kiwalakiku katukomeo tovaako program the Patriot mwegwa gwanga n'omukuku na Joseph Tamale Mirundi. Neka tubokenya nebo mukama wano bwa minister. Akola. Give Kenya ministry job. Yes. You come back learning. Omukulu amuddidemu n'engalabiye. Yes. Mutamusobola. It involves a lot of sacrifice and suffering. Yes. Mutamukisobola.
bano bati bamanyirangako business ya 10 bo bamanyira sente nyingi bwolemerawo nga bakukuba goyina okukkiriza bakujooge yes oyina okukkiriza ojogebwe oba kijjae omukokuna. I've answered my Tanzanian friend. Omuzzeemu otya? Nti one is not unlike other countries where he's doing brisk business. The mafia, the people he's dealing with here are not businessmen. They are not used to, they don't operate on business principles. Boba kubibanja wulo alemerawo gwe bakuba. Nabolemera mu kifo. Two, they don't know how to share. Tebamanyi gabana. Tebamanyi nti ono alya n'oli alya olimbwa waki kyobalaba obupakasi bwabwe bakujja mu kibanja kya wano kyobadde olima mu mmwanyi ne bakutwala olima emangada ne bakutwalako n'ebalala ekidoli ani ayagala awo ne bakusindika wano bakutwala wano ekidoli politics. It is Kidoli politics. You will read it in my wound. Two, Stockholm syndrome. Stockholm syndrome means nti bakwata omusajja alikwata omukazi n'amuteeka mu dungeon ng'amurepinga buli kaseera naye ng'aleka amuggaliddemu kati pulanda came n'awulira omukazi akaaba n'akola ki n'alaatinga poliisi bajja bambuusi. To their surprise, the woman who they expected to thank them yakuba abapoliisi ku taikondo ate nga bakubira ki anti bali abasajja basimayikoseko ne bagamba nti omuntu abadde tortured ne batamutta atuuka ekiseera n'aga nti ono mulungi nnyo he has all the chances of killing sempijja ne bagoba mu gundi sente zenzige lwamira mazeeta mu agriculture ya sente z'amawaku ne biru nejja muki ne bakuba mu kalulu ewaabwe n'akoma omupano busy ali mu mizinga kati ali mu mizinga tosobola mujjayo bampano eri ku sente zenzige bampane bamujjayo. Even if the president appoints former vice president of Kenya today as the minister of state of Kenya will come back. Stockholm syndrome. Nenga waliko mu kifo kinene ne bakomeza okukyawansi nodda. Omukaga tabalambisa. Akwata ne mumere yonga tanabi. Yes. Yendowooza ya kasolo. Baatubuka n'okugamba ne bamusuulira obwabukedde nekendi vundirizo wabukedde mbu basolo bwombumanyi. Tusinka nekabusenga nekulubya nino kali mumwatirawo muno. Mutirawo munne. Banga abantu ne mubonoona kati nako kajeje mbo tujejemberako ki. Kwaba kasajja golika ebikolimiro ujja kudesira nkonga akabeera wavesira nkono stock senjulifu katujejembera kwagambye kati obwavu bungi abantu bamekagoba wayono ne bewatira emirimu tamali agali nkubolya ne gamba empathy mu sirina kukabusenga ne kulubya ne nakale masina si nomba bwemba fundira nga ba nange nkuba yes they were used as tools to undermine other people. Ababonyebonye olwakabusenga nekkulubya tolisonyiwa gagati nkuga ne nakalema nakulo families are crying naye abaana bamwe temutuma akulo totuma ng'omwana wakulo oyo gundi oyo totuma nga ajja kubira wano bakuttiremu nakalema tatuma ng'abaana be abakweki. Some people have to hide their children identity ne batabategeera. Kamuzibanda yafuga gundi ng'abaana babakwesi. Nobody knew Kamuzibanda as a family. For future reprisals. Some people you must hide your children. People beat about you. N'abantu bamanyi nti basiima abantu basiima nkugamba nti kintu musoke bamugoba ku prime minister nasigala ku MP the two would go together. Why didn't they wait nga tamu yeweddeko nga MP kintu musoke munsenyi okubona ensonyi yakwata akatebe ke n'akateeka ebbali wa benches za parliament nga watuula kwanu takyabajjamu. Why don't you go? Why don't you go? Kakati ekyo mwetaaga retirement benefits. The only person I've come across in my book, when you read my book, the late Mbonye eyalibba Mbonye bamutulugunya n'atuuka ekiseera
ne bagamba eyali boss we n'agizayininga ye n'akisaba omulimu ogwo naye mulyagonja era yeekukumye mulyagonja bajja kusokoolayo nabaolidda mu bulamuzi ne weekwekayo abantu be wajja oganga oli ayigigi mulyagonja kemu watugamba nti bamukozesa mulyagonja n'agamba nti tewali zayininze mu kifo kye naye eziyirigo musajja n'agenda mu kooti n'asinga n'akibakanyugirawo n'agenda. She died when he was doing a private work. I salute this one. Mbonye kagwe saluting mu Uganda. Mbonye siye yalibba wa State House control and biserebi. Yes. Era the moment they transferred her husband, his wife, he died. Yes. Bwe bakyusa mukyalo omujja mu State House control. Suffering gyayisemu yali consolation yagirabira ku mukazi we. Contribution mukazi we gye yakola kasaba amujjawo. Ate recording enjina kadagana nakyo bwe baba kubeera nti bawa mirundi sente. Professor n'agamba omuvubuka oyo these people may be is because he lacks money. Weba ejjogo limuwala ng'ejjogo naye ebikolimo ebyo byonna ogenda biteekabwa ng'ejjogo limuwala olina kuba nakyo nze ŋŋaanye okugenda omuwendo obuyoze kakati omusajja yabagambye eki. The man told them, shouted at them for 30 minutes, why did you engage in a destructive like with a stubborn man like this one? About the business season. Yeah, analyze mu kaseera. In 2014, Professor Yabagamba, that man will fight up to the end, has dignity. He's fighting over dignity. Dangling money cannot work to him. This is what they feel. President Ampade said, he must come and look what does somebody want? Dignity. A woman can fight back over muto. People, you have not started the people with the dignity. Timbamani, abina dignity. Ndio musajja aganti okuyita mu gate. Mukageti akatono mpeto obukindo bwange obwempale omukolo sijja kubeerako. Nakugaa nti my father bamuyita ku buko ne bateekako nti mwami Mirundi. N'asirika nga bambi olumbe lwa kojja waffe Mirundi teyagendayo. Nyaffe yajja abugumye ne bakwita waffe n'otagendayo. Mirundi n'agaa nti bampita batya. Ebbaluwa bagireeti muleete ebbaluwa nga kuliko mwami Mirundi yabaganti omukote mwamuyise omukomiro bwensanga y'omulala eri oli muko he refused. Abaami babeera bangi mwami gundi kakati nina mukwano gwange amustadi arrogance gyeva buli kyombuuza nina mukwano gwange yampise ku mbaga ye nga kuliko mister ndi musiyazi eyo kadi sikirabangako bweba yabasiyazi singa tebadde wedding saaligenzeeyo eyinza okuba eyabasiyazi. If it was not a wedding, a function, saaligenzeeyo. Yes, Mr. How? Oinakuba Mr. and Mrs. Oba the family. Naawe wetuli enkoko nabagamba. You must maintain a girl here. At one time nze nali mwesasulira omuwala abantu abajja muno ne basanga nga a Mary Gundi dominated they call us basiyazi. Amagye gokka ge gabeeranga n'ebbala ku Idi Amin. Bbala z'amagye zaabeeranga mu basajja baleme kulwanira abakazi. Because Idi Amin had identified the cause of fighting in the army was over women. Bbala z'amagye kati mubeera mu bakazi. And Amin ng'oyinza okukola obusiyazi takuttiramu. Yabuuza Abangilikani Church n'ayita ne Kardinali nga ebungereza batonzezza abasiyazi n'ababuuza mugwe oba bano bannamu nabo ba Yesu nti kakati mutubuule bwe muneewasa mwe kabakazi ani anaabawasa. Idi Amin yabayita ne Kardinali n'amuyita n'agamba nti bano bakijjebwa bano n'agamba ebungereza tebakiyisiza mukikole ngenda bakola ate ekisinga kye nakola lugumu. I mean, you read my book with the good side of Idi Amin. I mean, I ain't a side. When you compare, I mean, other African leaders, they want to try in a Bokassa Street.
nasa mugenze mu bikyusa Bokasa ne lwaki babizize mu bazungu ati anti manyaga abazungu nasa yo yalemerawo eno yali Bokasa street je muyita William street yali Bokasa street Bokasa yajja wano n'afuuka emperor gundi bongo wa Gaboni yajja wano yaleeta platform nga za musajja Bafalansa bazikolera musajja mumpi awanvuwe platform nga zaali wano platform so kakati nkuga nti I've answered this man of mine these people you are talking to why it takes you time to convince them is because they are not businessmen and I was watching them discuss nakubidota feel sim nemubuza genota feeling I'm watching people discussing you what have you done about the labor export abo bempulidde basoma naga yes I've decided any Uganda who is going outside to do cheyo must first undergo a medical examination to confirm organs agenze nazo and I've selected only one company Kadiki Clinic why it deals with the army that's what I feel bonna abagenda ogenda ebweru ku byeyi bagenda kusooka bakebera balabe nti ebitundu eby'omubiri balina byenkana ki eby'omunda lwaki and the real dealers because this business of organ selling or offer has been there for many years mu Uganda bo crude methods nti era ne Congo yatugobe Congo Diamond ne Gold byali biyise fe tuyiwa mwanyi and that's what I tell you why should the president quarrel over this woman over coffee mwe mukole ekintu kimu mwanyi tuvudde mu kutunda buli omu yeenoonyeza katale this is what the Europeans do emwanyi buli gwanga lyonna kati survival of the fittest bobo tebateekawo coffee marketing board why it was only the government that could do what market and doing what ene yatuwange beye werako anti omuntu ayagala bbeeyi mwe temwogera nti omukazi yazigula oba musajja yazigula wabeerewo abaguzi b'omukazi bo nga bagula sente ki nyingi omusuubuzi bagadondola anti kyekibi don't quarrel with these people let the kabushengas who have been stealing the middlemen abo baveeko don't expect a witch doctor to contribute money to construct a hospital in an area wabadabbira asasudde kabushenga akubiddwa ebbalayi mu kyeyo ennaku ya munno gwe olimuga nti Allah ate tubasabira bakolimira ate batandise bazira okuzikiriza kyogamba kyewayagaliza embazi buli yanereegamu kati nalabye omusajja oyo ng'aswagulinga nabo this organ trade mu Uganda was misused that's why Museveni refused to give them money in Uganda it was era bataddemu obukolomooni kuba tebakkiriza ku ssente era hospitals bosoma biru yaabwe hospitals mwe badde battira abantu kyenjenje era zebawadde so nga baali kirese openly bano bali discredited sadly you must overhaul the Ministry of Health oyo omukazi akingi n'omutwe ogumulinga manga tatwala kintu mu parliament nidda yagende wa president ampabire nga balina Diana tumuwebaze naye n'agende wa Kalisa mbu bakakanya minister nkugambye erepa cannot work in a butcher all of the ministers in the Ministry of Health and the permanent secretary cannot champion this bill but discredited okay very discredited tubebaza mwenda oba tutwale ekyotafiire amalwaliro kuba n'agamisa ne babadde bagakoleramu owange bamuddiramu alupadiku the Chinese who are supposed to be communists who don't confess religion they had an operative cell in alupadiku ey'abakristaayo yes amasomero g'abamisa gonna bibadde amasaani bagamisa nekituufu
Yes, was one of the operating centers. Chirudu. Lino Rugazi. I have the list and where they have been operating in hospitals. Yes, that is history. Regulated. But they are resistance on regulating why. Siba businessmen. Bamanyi decente chi. Ate kati bayala nnyo kuba ebintu ebabikwatira ebweru. Omumerika yabikwata. Abazungu bonna babikwata. Kati bayala nnyo. Tebalina sente. Uganda tesobola kuteera mulinde budget buli permanent secretary mubayisiza sente bagenda mukuba. Singane kulubya kubwanyonga nakubonyone nakolimane naku nodira omusajja kulubya yawumwe engineer waliwo omusajja omuyita engineer yali wa mu Leya uyo mukazi muli agunja nabuuliza Leya nga we babba emiliyoni ya dola bagamba kusasula mitwalo gya Uganda 10. I have the report. Miliyoni ya dola. Engineer lutwama ne yali manager. Baba goba ne Leya ne bagizayo wanankabiro. Yes. Did Leya fail? Those who wanted to deliver ekiragiro kya Museveni kino okuteekebwa mu nkole kya Museveni bagobayo. Waliwo yakolera ekiragiro bya Museveni ebiragiro bya Museveni nagamba nga wano mutabani we nimuga Sentongo bage asante ya punta ni mateke mubala disi Sentongo mwali owe Masaka ani yeye yange ekiragiro kya Museveni Sentongo wali mubala disi mwali you look at the system bw'okyalange ewantu ffe batugamba mu management I can give you money to buy a car your staff naye sobola kuwa sente kuzimba nyumba totambula nayo omuntu ajja okubaleetera ekirango nasooka kebera lujja lwammwe oba luli empote yes kakati gwe tunuulira tibaladdisa abakola ennyo musigaddemu oli gundi omumanyi naye ye bamutwala wabi wokka ono yali wa UPC ono gwe ayina PhD bumizani sakwa naye mulera bakasiba mukomera ne bakasibayo kati kali muyiso singa bakubatula si bantu ne bakulwanira era nodda muyiso wadize ne bakusondera sente no wasa no bakezimu ogamba adukira muyiso gwe basibye ne bakwegana bakusibye mbuwasa omuntu singa abantu bakuba ne bakutta enchone kaduka Stockholm syndrome. That's the Stockholm syndrome. Why? Bakusiba bali kusibe noya abamirundi bayina ebyabo bibeko tefina bitukola but we are principled to change this attitude of Stockholm syndrome. What does government do? Temwina obyanjawulo. No. Chovola bamukuba side zonna. Yes. Otherwise if we don't overcome, we don't provide medicine for the Stockholm syndrome, netuwa abantu retirement benefits. Abantu ne bakkiriza nti bane ministers kyabeera ala DC ne Museveni nawo omuntu abati former minister asale enkoko ati babibiramu ngabadde minister ne prime minister n'omuwa ala DC abukola ogamba mpimbaza ishaka bonna bakola ne bomujja ludda wabonna bakola kuba society naye ekkiriza omukazi yasooka okuga nti kakati omanyi nti waliwo aladisi gwe bakyosa abaana be ne bagana ogenda ku ssomero anti mu kisulo mu abaana b'abanene musula mwekka nze ate abange baŋŋamba bw'obanga ojja otulambula ku ssomero mirundi 1 eya gavumenti tujagala abaana batuvuma nti yaabwe yes ate baba baagala bajje balage ku kati lisafo bwebaawo abaana ne bagenda bakuba amawulire nti bankuba kubukedde ng'akuba omwana wa Kulubya yali wa miyingo ng'akeera ku timba Kulubya buli lunaku nkusabira Katonda ne Kabusengo noono munnaabwe yabakozesanga naye baawummudde. I've forgiven them but it will still burn in my gut. Sokoleke osonyiye nabasonyiwa bonna nabaweza osonyiye ndi mbasonyiye nesinza kutula na muyadde bakwata munga. Have given you wound namu when the minister of foreign affairs atagenda na muntu that's Museveni. Museveni buli lwona banga ayagala ekintu kikireme kulikinga that mwenabafulumyamu. I used to see ministers accompanying me ne mufuluma ne ba minister benyini
mu meeting waliwo n'omunene omu owamanyi gwe nali nti aleeta omuntu ate n'amufulumya ono ye n'amufulumya kakati n'abuuza how am I going to conduct myself with this man? Because when I was bringing him, I told him that I was a very powerful man in this government. Museveni abagamba mu Luganda mwenna muveewo ogenda okulaba n'abeeyita abamanyi abeesigirike nga nabo bakuvaako emabega n'ensawo n'abalangira n'abambejja when he wants to kakati yamanyi if Muhoozi is a drunkard lwaki yo tatamiirirayo eyo gye bamutuma namulabye Nairobi ate mugezi sinkanye President Uhuru Kenyatta era teyagadde ne musuuti kuba n'oli yakoze eki omwana alina abamupulaningira era ewa bukulu teyagendedde amwanyi wakazo yambaddeawo zo twiti zalagawa nagamba kalina kimu monitor tiogenda kutandika kuwandika ku bikoyina nnika z'abakazi bawedde where the tweets ziriwa where the stories about Muhoozi tegule yakifiiramu tegule n'engalabi ye uli mu kooti aya oli abanyigaaya rumbo togenda kuddayo kubuulirako omusango gye guli oyo nolikuwola nga yalabye embwa eyita mu lujja lwawaluka buwaluse nakusanga empisi nedda tamale nolikuwola n'alaba embwa adduka buddusi tegule n'alaba embwa eyita ewuwe nenkubuulira musajjange mumanyi nze musajjange mumanyi nnyo kuba enteera gy'abateeramu ngimanyi omusajja wo kyotegeeza yali okubateera ayayaya Museveni abakwatira wano Museveni abakkiriza naye lwaki basindika diplomat Muhoozi Kainerugaba kiki mubala tama importance of the mission importance of the mission gy'abagenzeeko that is Museveni yagamba Kafumbe Mukasa nti bakutte Sudiru ng'atwala sente nti handle it a junior minister Museveni did not believe in Gundi muheerake Museveni ategeera kukani handle it properly ereje Museveni tuyita mugamba nalabo nga baleese omukazi bamuyitanga ani akero I see junior undertaking asende mugabwe wumula eri mu new vision y'obadde nga board seta usibwekola wanti wali heerake the president knows who can go there and who can go there, not superiority. If you are talking about superiority, juniors and seniors, Museta Useviri. Muhoozi agenda yekka, not even the nakwandikira ku mbabazi tinedda kikabiri tinedda chika za fengabi nakugamba in fact Mbabazi's presidential bid was largely depending on his loyalty to the president. The Baganda have a proverb that omuddu abulira yatabaze nga bwe ya mukama we, that a loyal slave trusted by the master can go to war with the master's shield, meaning that a trusted slave or servant can be treated like a biological son. Ate mu ngeri endala nti bw'omutumayo notuma real servant twala yennyama twala yoche kakana ngo avudde ku kutumwa n'omukazi amuzaddemu omwana. And that's how mu kitabo kyange ekyo bwe kisoma nkugamba ti abakazi bedda Abaganda balina amagezi. A man could have 4 women. Kakati kye baakolanga nabo to elope with other men. Oli yajjanga ne yeefuula omuko mwanyina w'oli eyazze. Kakati omusajja n'agamba awo yajja kusula ne mwanyina nga banyumya kozi ono si muko. But because these women are united, obujja babuteekanga ku bbali. This is what the mafias must do. Oba mufunye billion obuwumbi 10 n'omukazi ono mumuwe eno mbwa yo yeyina kubeera ku musaala bw'alemerawo nga tumukubanga tumujja wakatalemeddeyo n'abakoba yonna bakanga badde bwati ng'omusupa awo kwambadde gomesi nakugamba. Yes, we have examples where former loyalists have turned against their former bosses and won. However, those depend on very unique factors which Mr. Amama Mbabas and others lack. For example, Uhuru Kenyatta discarded the KANU leadership and formed the Jubilee and defeated Raila Odinga. Yes, and defeated Raila Odinga. Raila Odinga yayingira KANU nga secretary general muyamu support gwasibye emyaka. I can bet my money Uhuru
Odinga ajja kwefuukira Uhuru. Wait. Wanted to know it. Binding gundi ki? Kati baleese opinion polls nga difference yabwe ya 4 points. Kati kulayira Ruto gwe bataagala. Ye bwajja mu Uganda bamuvuma. Layira ye bwajja mu Uganda tebamuvuma. Yes. Balina 4 points. Balonda mu gwa 8. Abanywesa amazzi. Ani abanywesa? Ruto abanywesa amazzi. Era bayinza okukola government of national unity. Nenkugamba nti in his second bid, Uhuru was supported by William Ruto because this was the only way of avoiding the ICC court. There were 2 facing charges against humanity committed during the 2007 elections. Even if Uhuru was still KANU chairman, with the new political landscape, he would have won the presidency. And in order to escape going to the Hague, the ICC court had become the determining factor in the election. Therefore, Mbabazi's allies and handlers failed to realize this. That without Museveni's backing, the moment you become stubborn to Museveni, obusika bukulemye. Anti tasobola kuwa musika amwe waguddeko kuyola bwakuteekanda solisi bwakubagwa bwojogajoga bwakujjako business bwojoga abantu ng'oyongera kujoga abantu. The moment you become stubborn, nina okuba abantu bonna mbajjemu onumayiwe. But these people can gang up against you. Nothing. By Joseph Fernandez, we can unite. Mumuga nti abo bemujoga abanonye emmere. Gavumenti nga yabudodamu balabako. Nkugamba nabapolitikingira nembagamba nti like when he struggled against nkugamba Museveni yasooka kukwata Kaluga nga tannakubamba basi. Waliwo gwe yaggyeko business n'amuggyako monopoly n'amuggyako buli kantu konna nebakuba bitatuule. Kati ate mwana wange bitatuule ate enkuŋŋaana ezaffe ate ze zituula ewe aba business bitatuule bitatuule yateredde ali mulayini. Bitatuula ali mulayini ntuufu yazedde ne wamwe nagenda ku lw'omukaaga nga waliyo meeting ebyuma byange bigira nagenda okulaba nga baffe faces abaffe beerere muzee yakoze bitatuula kakkanyeeko yali eno kyuma ne kimunyigamu kagale nkugamba ndafulizikitinga nga era bana ngambwe ndakuwandika mu katabo kange the Masai warrior nembaga Masai warrior empologoma egenda omukuba agwe ku ttaka tumwebazo kyamulya nnyo. I was watching one of the programs where I saw to Mwebas. I've not seen Mwenda on these meetings. Era the person behind him, mwamanya lwaki nakwata Mwenda mu ngalo. Ate Mwenda buli lwansanga nkwata kutu mwete mukimanyi. Lwaki okwata? Okutuusa lwe yansanze mu Seraton. Nanga human. What is happening to you? You used to be a very fat man. Nentegeera. Nimwe sigejjanga. Anti Mwenda yandaba mu mmotoka ye. Ng'oli munene. Ate nenjivaamu human. How did you enter Maika? Muga where you started. Najivaamu nagitomeza. Kati agenda mu ddwaliro ansangayo. The money is there. Nga wali wandaba. Nga teba nditi bandaba. Nekikoze n'omusajja eggulu. Gugunde. Sande. Yali ampita abantu bankidirappingira ewuwe n'enfuluma. Nenninnya emmotoka. N'akomawo. N'abaga nti omusajja agenze mugazi we yamugamba nti alinnya emmotoka agenze ayingira mu ddiiro yansangamu ne mugaba bayite kolo yo wa pipa kolo them ate singa nayagala nali muteddemu kitaawe yafa wani muteddemu kitaawe yafa ndio akamuddukanya mu amale nawo ndio akamuddukanya mu ngo oyita omuzimu gwotalaba andi gwe buuza Mwenda akubuulire banne era omusajja jagala lumu ogumpitire engulabe omusajja bamugambye nti this is not technology. It's what? African magic. Ngoza bakagabo technology yababula. Okubakwata buli lunaku. Technology ko kati bamugezaako.
nibagamba mwenda nabakola conclusion omusajja alina amajini neekaawe abeera ku radio ng'ekaawa ly'ejjini eri mufaanana mwenda bwe yabagamba musajja mukyamani waabwe nabaga nti abalooma mu medieval ages balina abasajja abo abagendanga behind enemy lines ne babula musajja abula naye nga bebakwogerako ebyo bituufu obula ttamba kakati nkugamba na politikitinga Mbabazi nti kani Mbabazi succeed in the opposition wano nga Mubazi agenda kugwa ne mubugamba nti ne mu opposition tajja kubeerayo nakugamba Mbabazi's biggest blunder was his failure to launch his presidential bid with a bang. Ne Masai Woli bwe yalemeddwa. Kirongole believed that he would take on NRM leadership through the legal means. Njagula abaka ba parliament banondere mu parliament. Ono yali alowooza Nambole. He thought that it was easy to remove Museveni through an NRM delegates conference. I sympathize with him for this because Dr. Besigye's work to work crusade had failed. Dr. Besigye wrongly believed that he would remove Museveni through a revolution, which flopped, leaving out one option of resorting to democratic means. Therefore, the second alternative looked attractive. In my opinion, even the option of overthrowing the government through a surgical operation has failed. Even bribing delegates will fail. In fact, many people are flocking in Mbabazi's home mainly known about Abatuza Museveni. Ani abadde abatuuza egonde Masai warrior nakugamba there is a strong bond ekikulu abenale mu kimutabamanyiiko. There is a strong belief within NRM that if Museveni faces a serious challenge he will be forced to release money bwebamukola to his supporters. They are therefore tulaba Bobi Wine billionaires ababira mu Bobi Wine. Therefore, using Amama Mbabazi for the purpose, this explains why nona abadde abayinanga abatuuza bo bamanyi era Besigye bagenda muteeka mu ssente bamanyi Museveni bwabati batalina serious opponent tata ssente Museveni agenda kwesimbawo 2020 Besigye ajja kujja nkubole. We should also examine the nature of Uganda's opposition landscape. Can they accept it to be led by Mbabazi? My answer is a big no. Why? Do I think so? The opposition in Uganda is well aware that even when they unite, they cannot defeat Museveni. Museveni defeated the Reform Mwanga Alliance that attracted the people like Ibidandi Sadi, Sam Kutesa, Dr. Paulo Kawanga Semogerere, Agula Awoli, and all of the fighting groups, 7 of them. Remember, the DP leadership had accused the UPC, led by Mwanga, to have solid their victory in 1980. Second, Museveni defeated the coalition of political parties that fronted Dr. Besigye presidential bid in 2001. Has been doing so ever since. Nkugamba kani Mbabazi join Besigye. I say this is also unlikely, judging from how Dr. Besigye and therefore this has been treating big wigs who live in Arimu. For example, none of those who have joined the FDC have been given influential posts. The late Kategaya ended up being a special envoy for Dr. Besigye. The late Dr. Suleiman Chigundo also did not link the presidential party card. He ended up being a junior partner. In Kugamba, Nti. Can Amama Mbabazi play this role? The message is clear. Dr. Besigye will always remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do in the near future? Mbabazi knows that being a Secretary General will be kicked out. What's still the people's reaction going? Finally, Dr. Besigye is still a man to reckon with in the opposition as a strong opposition leader. This is because he won the confidence of international and foreign donors. Trust for the finances takes time. Also, it seems Besigye learned from the mistakes of the former opposition leaders. When Nasa Sebagala joined the NRM, his supporters deserted him en masse. The slogan Haja Alagide died and was buried. When Major General Mukisa Muntu became FDC leader, he did not overshadow Kiiza Besigye. In fact, many people do not know whether he is still politically active or not. This explains how strong Besigye is and will remain.
Let me conclude by a Rwanda proverb that goes, okuweddeko entonto ennyonyi ziguyita ttale. A tree without fruits is deserted by the birds, and also siwemuke yafa n'omwami. Is only a fool who dies fighting for a dethroned king. Okay. Sente kabama kakati kamba politikitingire Besigye. Mugenda okulaba ekyamagero. Besigye agenda kujja n'emizindaalo gye. Ateekako kalipuso. Abapoliisi bateeka wali ebyuma byabwe. Abalawiti poliisi. Kalipuso. American want it, kalipuso. Eri want it, kalipuso. Besigye agenda kuzina n'abasirikale kalipuso. Balera bayimba byawo. Besigye agenda kuzina n'abapoliisi kalipuso. Mbabulidde. Ekyo kisoboka. Bakolera netteeka ya public order management. Bagenda kuwummuza ebyuma byabwe mulinde. Kalipuso. Waki kigenda kuvaawe. Nkubulidde ku mizindaalo gye. Mugenda kulaba abapoliisi abazina kalipuso ne Besigye. Nkubulidde wano. Nga lwaki bazina naye? Eyo prediction ogijja kuki? Kankubulidde. Kikyo sensi. Kenya wali omusajja nga bamuyita Sikuku. Sikuku yabonyaabonya Kinyatta ne Moi. Ng'akola ebya Besigye. Sikuku mu 75 yakwata akabonero ka Kanu Sekoko n'agisala ku mukolo. Naga nti ate Kanu eri wangisse. Bamutwalanga Besigye kamiti ne bamusibirayo n'amalayo ebbanga kati n'akomawo n'addamu n'akola effujjo lye ne bamutwala ewa Kinyatta. Kinyatta akuba ku mmeeza akola Sekoko yamubuuza pereka huyo mjinga kwa kamiti nga Kinyatta yagamba. Kikuku n'abuuza Kinyatta kamiti gye nabadde. Kamiti gye nabadde. Eyo namanzi jenezija wano oyine yekomere ddala. Sikuku yabuuza Kinyatta oyine yekomere ddala lyakalabba tiwali kube kamiti nakagenda yemme ngamba Sikuku n'agamba Kinyatta mbadde nga nti oyina ne byoyogera tugende mangu eri manyiyo. Kakati Kinyatta pazoti Kinyatta n'ambuuza oyagala nkusibirewo ntanzireyo ewange naga perekayo mujega nyumbani yange ddayo ewammwe. Kakati Kinyatta anti waliwo akulemerera anti bwe bamutwalanga ekamiti ng'azinirayo kalipuso. Anti azina kalipuso yavuddeyo akoze. He was released on his own terms. Ebya kooti byateekawo kabaloya be ne babiwakanya n'omulamuzi n'azina kalipuso ng'ava mu kooti kalipuso ono y'omulamuzi ye Besigye ng'akutte pawa ayina kuyingira ttaka kuba yayawukanye ne banne naye ali kulisiya akabosenga n'ekkulubyo. Kakati 77 batta omusajja omukikuyu yali w'amaanyi ennyo nga bamuyita Jeje Kariyoki. Kati bwe bamutta Kinyatta katono bamutwale ensi yayiwugumu naga nti ntaddewo akakiiko ka palamenti yayitaani Sikuku okukkakkanya abantu naga ntaddewo n'akakiiko akagenda okubuuliza empaka y'ejjejjogi nkabadde Sikuku. Sikuku teyanyega n'asirika. Tugaze eddakiika nga 3 nze mbadde mbuuza lwaki message za corona zitandise okukomawo nti banaalyaki mbwatono talina banaalyaki bino nti ono muzibu nnyo talina banaalyaki. Kakati gwe singa okyusa permanent secretary wa Heres n'okyusa baminisita abali mu Heres ebyo simanyi mankani tojja kuddayo birabako ne monkeypox tebitujja birabako ne corona nkubuuliza wano gundi teyaliiwo. Museveni yatuggalira mangu tewaliwo wano gundi corona nabaga nti waliwo gwe muyita kijja na balola nembaga nti waliwo omwirima gutwala engo. Many of those people who died COVID bali mu politics. Nga wetwaliyo mu intensive care nti olabe bw'ovaayo anti kakati gwe bw'oba oyagala okumanya ebintu bino buli gwe bagobye mu gavumenti yenna ali bitter. Who exposes things in government? People you have this waliwo olw'otuuka ng'omuntu gwe mukoze naye tomuta ng'ayina access ku byama nabagamba nti omusajja omwenzi ye tawerekera bagenda kwogereza kuba ojja mujuliza nti ate gwe yawerekera gwe yali besiman ye tagenda tolina byomujuliza. 2 omusajja omwenzi alina okuteekamu ne ssente ez'akabalagala. Akaana akamuyita muka omusajja
okumutwala mu kifulukwa ne kamusaba ssente nga talina kabyogera okay ayina okufuna nti there is a time omuntu gwe mubadde naye there was no way you could antagonize a man like me who worked with you for 14 years tewali gye bakikola kyetagisa okugema abaana covid nga teekateeka mu masomero ebyo byonna you must overhaul nti ebyo byonna babikola tukuteyo basatu tukuteyo bameka myaka note lulaawo twebyabo naye nabagamba nti waliwo lwobulwa credibility nti omwana yajjanga ku nsiko naga nti omusege gundya mu Bible kati abantu batasobola basiga eriyo omusege kemu abantu bali fed up nembaga nti omukulu w'essomero yafiirwa ente abaana ne balya ennyama wiiki namba n'afiirwa embizi ne balya ennyama y'embizi wiiki namba when his wife died they burnt the school kyova olaba nti olw'okuba eyayokya amasiro g'ekasubi teyakwatibwa andi kubuulira tewali ayokeza ssomero ne bamukwata ife biga one obanga eyabba enjovu teyakwatibwa that's why the long arm of the law era nabagambye mu kusooka ti gavumenti eno ekolanga bwakabaka nti n'ab'emmengo babikola ti hamu abagambye fe survey the Minister of Land has told them the only way of solving this issue is not shouting is a survey wabale bagendayo tetujja kukkiriza eryamwe mulipimisa mu kiro basajjamu ab'emmengo bwe mupima ettaka eryamwe mulipimisa mu kiro mutwala ku minzaani omuntu omutegeevu agaana atya survey naye bwakabaka palamenti ngezzeemu omuliro tuwulira nti abaka beeyongeza ssente bwe motoka ya sipiika yabuze kuwanana neya deputy ekyo mwe mwakibawa kanyamba yakibawa naye singa tulina kye tuyitaliyo politiiki nti beeyongeza ssente Museveni abawe ssente bagende mu byalo bannyonnyola aba olabe bwe babaleeta ekyo tukitaliyo politiiki ffe tubikola ebyekifere Museveni tamanyi politisi wa kifere obayita n'obawa ssente mugende mwebuuzeko n'olaba bwe baleeta ow'ennakaseka nganda bwe bamuleeta ng'empale tali naye Namboozi yadduse Namboozi buli walaba akavu yadduka ye kibeerawo nga taliiwo that's a strategy survive ne parliament yabawo obuyinza wabula kyembasasirako this parliament is a hired parliament you regulate the decadal left nti mutuusa n'ennyumba z'abapa is it a problem ennyumba z'abapanga bagenda sponsor this is a sell to parliament a parliament for businessmen a parliament for guns for hire anze nkutadde toyinza kudya ne bakinyoozi nabo bajja bayingiramu ne bakinyoozi bagenda government bw'osoma political science government must be far away from the people don't want to smell the law in their homes in their pockets kati kankubuuza atuwulira abapangisa bameka abase bannannyini nyumba kubafulumiza bintu byabwe these are issues that is an understanding naye buli kimulegesire eno y'abasuubuzi Uganda should know this is a parliament by businessmen ojja ki omusajja n'omujja e Makerere ng'ali ku kakiiko akamazewo ettaka lya Makerere n'afuuka deputy speaker tubakubireko mu ngalo ayi mukama otenderezebwe katonda waggulu ayi mukama otenderezebwe mu byobufuzi batuga nti people get the leadership they need ebafaanana that parliament is for businessmen it will end up legislating even in abasala enviiri ne kooti wagambye ne judicial ekyo mbabuulidde you got a parliament for businessmen for deal makers this is what you are going to get Tamale weekend ogenda jimalirako wa zimba nkola kati ngenda ku radio ndala do you have a person who is listened to in Uganda than me waliwo ekiseera ekyokuwummula twayimbanga nga tuli baana bato one day I'll be free I'll be from this world no more talking no more eating I'll be free waliwo okwebaka nze nesikutamba mulalu naye kati nga nkyayogera mubeere bulungi mweraba